Out of that town. In 1971, just in the twinkle of an eye, I mean rain. Nani Wuyo, Simaba, and the gallery where all you could hear. From then on, your God. Nga bannayuganda basembeera okukuba akalulu ka 2016 abavubuka bavuddeyo ne basaba bannayuganda okukolerera emirembe mu kulonda kuno. Akulira omukago guno ogwa Interparty Youth Platform, Shabani Kalema, asabye bavubuka banne okuba abakakkamu mu kiseera ky'akalulu kino n'okukuuma eddembe. Terukozesa enkola etali mu mateeka okubeera nti balaga obutali bumativu bwabwe. N'olwekyo ffe tusuubira nti nno ng'abavubuka era nga tuli bakulembeze tugamba ku bannaffe era tubakubiriza nti tetwenyigira mu kavuyo wadde kafaanana katya oba katya. Kubanga tugenza okizuula nti buli tukenyigiramu ffe tufiirwa, bali abakulu tebalina kye bafiirwa. Neffe tugenda ku switch tukanyuga amayinja bunumya olumiza muvubuka bwe bankwata ne bansiba tuba bavubuka ne kubeera kufa era kuba bavubuka fa abafiira mu vuyo. Kalema era ayongedde n'asaba ekitongole kya Electoral Commission okusomesa bannayuganda engeri y'okukozesaamu ebyuma bikalimagezi ebyaleetedde okuva ebweru nga byakozesebwa mu kulonda abalonzi baleme kusanga buzibu. Ekyokulonda Electoral Commission ekisooka mwaleese ebyuma bikalimagezi okubeera nga tugenda bikozesa ku polling stations zaffe. Yes, ekyo kirungi naye mubireese budde bugenze. Kyetusuubira tusigaza wiiki 3 okuva olwaleero kubanga tukanako tugenda okulonderako. Wiiki ezo 3 zisobola okutuyamba okubeera nno tutuusa obubaka obusobola okubeera nga buteeka abantu obwesige mu byuma ebyo kuba abamu balowooza nti bye bagenda okukozesa. Ekyokubiri tetumanyi byuma bye bagenda okukozesa okukebera ani mulonzi nani atali mulonzi. Tukyebuuza. Ekyokubiri n'abagenda bikozesa bennyini tebannaba kubeera tebannatendekebwa kubeera ng'ebyuma babiyiga. N'olwekyo tubasaba ng'Electoral Commission mu bbanga lino erisigaddeyo ensonga ezo zitunulemu bwangu kubanga abantu singa banaagenda mu kalulu ng'emitima gyabwe giwankawanka kyekiyinza okuvaako obuvuyo naddala ku nkola eno empya gye baleese. N'olwekyo tubasaba basomese abantu ebyuma ebyo tugenda bikozesa babireete tubiteekewo n'abantu baleme kubitya. Mu bufuwe bumu omuwandiisi w'ekibiina kya Uganda People's Congress bw'atyo alaze okweraliikirira kwe eri abavubuka okwenyigira mu malicious groups kubanga yandiba ensibuko y'effujjo mu kulonda. Naye ate mu bantu ababulijjo okutwalira awamu babamu n'engeri y'okutya nti obuyinja obwo buyinza okuba nga butondebwawo kulemesa oludda lwawagira okuyitamu oba okuleeta engeri y'obutabanguko oba okukozesa obwo obukugu babeera bafunye mu kutendekebwa okulemesa kabe kasinge n'okulumya abo be batawagira oba kabe kasinge n'okubukozesa okubba obululu. Abavubuka mu bibiina byonna bategeezeddwa nti singa bakuuma emirembe buli kimu kijja kuba bulungi era n'enkyukakyuka gye bagala tereme kujja mu Uganda.